kikule kindese wano olunaku luno kwetondera mwami Katambala Sulaimani. Oba olina omusango oba tolina musango oli mukulembeze. Oba olina waza omusango oba tewaguza oli mukulembeze. Yali nsobi abapoliisi okukuba omukulembeze. Njagala kukulayira nti abantu abo abakukuba ngenda kuvunaana. When RPC, those people, those officers who beat the leaders should be charged. Njagala obakwate obavunaane. Oba bano balina omusango oba tebalina musango teri akkirizibwa kuba Munnayuganda. Abannayuganda si nte ebyokuba abantu byali byadda. You are not going to beat the Ugandans on my watch. No. So Mwami Katambala, njagala mulinnya lya gavumenti, mulinnya lya NRM, mulinnya lya Ministry of Internal Affairs, otusonyiwe. Naye tekikugaana okugenda mu kooti kuwaabira abo abakutuuza kooti. Oba olina omusango oba tolina musango ddembe lye obutakubwa. Oba olina omusango oba togulina, bw'oba olina omusango bakutwale mu kooti bakuvunaane bakusibe. Bw'oba otalina musango bakute ogende okole by'oyagala okule. Naye omukulembeze si kirungi. Baki nzize wano kubanga Mwami Kibuule ono mutabani wange. Ebyamwe mbimanyi oyo mwana Kibuule nze mukuzizza ne mu kibiina ze mbadde mulabirira. Ku luno omwamukuba embooko n'agenda ne mugamba genda okuli wansi. Oba tebakulonze kaakana gezako omulundi omulala. Kyevudde n'engamba nankakuno mukuwana gwange Abdala ne mugamba ekindeeta mukono si bya bufuzi. Sinze kusaba kalulu oba ka Abdala oba ka Kibuule ndo ebyo byammwe. RPC abagambye agenda kukomyawo police station. Naye namukubya akama ne mugamba katoleeta abaserikale bangi. Yangambye baali bana olwepo kati njagala oleetenga 8 kubanga ndowala erifa Frank ate ngenda kugamba ne mukama wakuwe nga 2 ezira kuyambanga okudawuna ekitekiikino. Ebyo banjawulo ne basebo bye bindeese. Ate ekyokubiri nze neerabire neewulirire obujulizi obw'abakulembeze abawano be batuusako ebikolobero bye boogera. Mpulidde ate mwe abapoliisi mulina ekizibu. Si wano wokka mwagala nnyo okukuba abantu. Mwagala nnyo okukuba abantu. RPC abaserikale bapapa nnyo kubanga bagamba abantu babatereeri. Okuva ono okutuuka eri tebattira abantu ziri kilomita nga 4 kujja oba 5. Kati owawano yagenda atya eri okutta abantu. Oyagala kuntegeeza nti abawano ba professional killers bebamanyi okutta bulungi. Babapangisa bagende batte. Ate RPC kibi abantu okutwalira amateeka mu ngalo.
naye okutwala amateeka mu ngalo abantu babulidde okutwala amateeka mu ngalo is an indictment on police. Tebateraga tubabadde muki obwesige okutwalira amateeka mu ngalo abantu baba bakooye. Naye bajjabo ne basawo abakwa mu ngalo otwalira amateeka mu ngalo okukwata tukanga fula kulekerawo n'okutwalira amateeka mu ngalo kubanga oluusi mutta n'abantu abatalina ki olabe ebyamwe olabe ebyamwe byemukola mugenda nemukwata omuntu nemutuga okukaka n'omuntu nga talina ki musango ate mumaze kumutta temusobola kukola ki kumuza. Olugende wa Katonda n'akubuuza nti ono watta wakyo olimugamba ki? Katonda oyo olimugamba ki ono okuwatta atalina musango? Talina musango abadde munumba kwoge ng'abaana bapoliisi abakwata omwana w'essomero agenze kunoonya fiizi addayo mu ssomero mwe ne mukwata n'obusakkabangali ne mutasooka kwebuuza kwekeneenya ono kweri mwana w'essomero. Ate ne vidiyo z'obadde oyogerako RPC oluusi zino vidiyo ebirala oluusi gaba mazima oluusi lwaki bwa bulimba. Waliwo olunaku lumu bandaga ekifaananyi kya paapa bankola efeesi yange ne bateeka funanga ku feesi ya paapa nange nefukako ekereziya ngeri nange nemufula paapa olaba bye bakola bazanyisa ebifaananyi bazanyisa ebifaananyi ne bakola ze bayita fake news. Ne bakwata omutwe gw'omukyala ne bakuteeka ku musajja, ne bakwata omutwe gw'omusajja ne bakuteeka ku mukyala, ne bakwata omutwe gwa mudala ne bakuteeka ku mubiri gwange, ne bakwata enkufiira ya mudala ne bagyambaza ono. Oluusi mubeera muki okuzanyira ku bifaananyi. So bwe mbanga mugendera ku vidiyo musooke mufune proof. Ebintu ebyo mubise munanka mukundu byuma bya kalimagezi babalage nti kino kituufu oba buno bulimba. Kubanga obulimba kati sayansi egenze wala waliwo gye bayita artificial intelligence. Gye bayita artificial intelligence ekola ebintu bwewuunya byabakola. Bwewuunya bakola ebintu nga kati bayinza kujjawo n'eddoboozi lyange nenyogerera embalala ne banagamba mbalala yankole seeno. Ne bandaga nga ndi mbalala esaawa zino kati nga ndi mbalala ndi ku televiziyo njogera kumbe nze ndi katoogo. So ebyo nabyo RPC your people should first of all investigate properly. Nate when you mugenda kukwata abantu ngabano kusonga ngendo ya okutwalira amateeka mu ngalo mwegendereze mulabe nti musooka ne mufuna ki kubanga mada si kintu ekisobola okuvaawo. Mada even after 40 years bakukyajinga n'obwomale wotta omuntu ne bafuna obujulizi emyaka 4 giweddewo bakutwala mu kooti ne bakukola ki omusango gwa lubeerera. Okutta omuntu omusango gwa lubeerera tegugwa bajja kukukwata. So mwegendereze musooke mubuulirize mufune amazima mufune ekituufu. Sagala kwegamba nti mufune eddala naye obeere n'okuteebereza okulimu ki kuli mu sayansi ogamba ono kahinda ono katuuga abaddeyo. Ensonga ya police station eno, ensonga y'ekibataka n'ensonga ya poliisi enneeyisa yayo n'abantu ba bulijjo. Bintu byogerwa wano ng'ebyobusaako neera nakyo jja kigguumiriza. Kine bwabeera chairman Katambala ono wadde nina ngesikkaanya naye naye siwagira bamukube kibooko.
siwagira n'omulundi n'ogumu kukuba muntu yenna kibooko. Era amateeka era nga ne bwalisa minisita wa ssemateeka ojjukira nti kooti ya ssemateeka yakyogera bulungi nti corporal punishments are illegal and unconstitutional. So basebo ne banyabo ndowooza sebo honorable minister ne poliisi DPC abasirikale bo bamulirwe bannanga ebintu by'okukuba abantu kibooko era mu mbeera y'emu abantu bano bye baagala okubanga sebo soogera bya bufuzi complaints z'amaanyi era DPC nakuweereza audios we nali wano mu meeting ku Lwokusatu. Abantu bwe bajja ku poliisi olina okubabuulira ddala bibo omuntu okugenda walina okulaba omusibe we alina kusooka kusasula. Abantu bajja ku poliisi okulaba n'omusibe sina bondi nga tetunatuka ku bondi basooka kusasula. These are the complaints that are receiving abantu bange era ze twetaaga zibire responded to. Sebo Honorable Minister, nja kusaba nti abasirikale baffe baba bakola operations zaabwe bategeezengako ku poliisi ebali ki ebali okumpi. Singa baali bategeezezza Hosi station ono Sebo ono tiyalikwatiddwa n'ono tiyalikwatiddwa, naye olw'ensonga nti bajja baveeri without reporting to a station eri okumpi ensonga lwaki bano bakwatibwa. Otherwise Sebo tusaba enkola eyo ebeere nnungi tusobole okulabika nti tuweereza abantu baffe. Ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo tekyali kikolwa kirungi, kyali ekikolwa kibi. Abantu abasinga ababadde wano boolabe bakwata bapoliisi be yakwata twafuna obutambi. They appeared in videos that were running on social media. So bwe twakomawo wano bwe twajja wano twali tugoberera abantu abalabikira mu butambi nga bakola ki abantu 30 inichocho netwekebejja obujulizi bwetwali tulina ku fayiro. Omuwabuzi wa gavumenti n'atugamba nti kwaba abantu 13 bebateekeddwa okugenda mu kooti ku nsonga ya madda, abalala bonna netubata 17 on bond ne bakomawo wano, abamu be babadde bayimiridde wano. Ekisembayo ku nsonga ya poliisi, Sebo Honorable Minister, eno poliisi tugenda gikomyawo. In a period of 1 week, tujja kubeera ne poliisi ekomyewo. Thank you, sir. Bano bannange be nali nabo mukukomera naye kikwasa ennaku nga mulimu n'abaana b'amasomero bano babiri. Omu yagezaako n'okulaga omujaasi kaadi y'essomero, nkimye sukulu fiizi wano mpita buyisi ewaffe Kakoola, n'ebyagwawo sibikola ki sibimanyi. Twagenda naye mukomera wootaabadde nagambye nasibwa ne batabanyi bange ne bazzukulu bange. Ekimu ku byanswaza ennyo nti wakati mu mbeera eyo simanyi Sebo mukama wange abantu bano abakwata emmundu mubawengayo olunaku bagende bemala eggoga, kubanga baatuusa amasasi okumala eddakiika 7. Nze mwennyini ne mbagamba ababiri ti bwe mukubira amasasi ewali akavuyo, naye nga amasasi gennyini era twebaza Katonda okubanga tegakwata baki bantu. Nenkizuula nti kitawo ndowooza emmundu zino zibamenya nnyo, olumu ne baagala nabo bafunemu omukisa. Nze mwennyini ne mbagamba ekifo emukubira amasasi tewabadde kavuyo, naye kikwasa ennaku baatubuuza nti awo mwegamye enkuba mwena mukolerawo, ne mbaga nze ndi mukulembeze, nze ndi chairman oyo kansala wange. Ne bavaawo ne bagenda mu maaso n'emirimu gyabwe ne batukima ogwokubiri. Ono ayogedde mu byakusaagira nti ekyankubye embooko ekyamazima nagoberera ebiragiro. Ate nze obutafaana kansala natunuulya kkala y'amagye mu kutukima ng'ekyuseemu ne manya nti kati nagoberera wuda gye bakola ki. Ekyokubiri oluswayiri ndumanyimu akatonotono, nandikambye nti oolya bankubira ku kasi lukola ki
siruwulira naye nga nakweyambulidde omugongo guno oyinza obutakikkiriza naye ngaekyamazima nga nkubirwa buki bwereere ekuva ku kyalo kyenkulembera kino kyotuddemu ye buyuki kirimu otunudde ewaluka kyekyange kyenkola ki kyenkulembera okukivanga okutuuka wali akavuyo wakati waliwo ebyalo bina bw'oba obaze kyesaamuuka era waliwo ekyalo kiramba ekyekatoogo ate ekikwasa ennaku nakyogera ne mukola statement bw'abawa bamawulire bano nga babirabikiramu ennyo ajjayo feesi yange ne bwana ba fiitinzemu nfiitinge mubiri nzikiriza bantwalewa eruzira naye njagala nga mpita mu ntebe yo abapoliisi abo abakozesa statement baleme nga kugambibwa bugambivu nagezaako okwebanako kikyendaba muwandiisi waggulu nga sikkaanya nakyo ekyamada tulina kukola ki kola kye batulagidde poliisi nagambye dda saagala giwayirira era kubankuba emigo tekola ki teriiko ate omu akola ku poliisi n'omuntu wa bulijjo yagambye nti baba ne yunifoomu nga kuliko n'amannya amagye ekizibu kye twafuna gajjira mu nkuba nga gataddeko ate bijaketi ebitaliko maki naye bwe bamanyi gye baava kuba batujja eno baaba bakwasa n'olwekyo saagala bagambe nti bamanya gye baavudde era nali mpeereddwa amagezi ngende nvunaana abantu abo nze ng'omuntu nabasonyiwa ekyokubiri nakyogerera nkiddamu leero wadde ebyo byonna byankolebwako nefujjo ndi wenaalemu ekiro neki omanyi waliwo abantu abalala baga nti nibunsala nva musaayi gwa rwedi bwafuna akazibu ate n'akyusa era nakyogerera nkiddamu bw'obonereza abaana wakati bakwega osigala olyani oli kitaafu naye wakati mu maaso go njagala okwebaza abantu bano okuva ku kibuule ku nakavubu ku bakulembeze bonna ab'eggongololo oba olyawo n'oconstituensi nga mutwaliddemu nti balwana nnyo abasirikale mu poliisi bagana buganyi kuba nansonyi naye erinnya lyange lyabatawanya emirundi mingi kubanga bweyavaayo yanjogerangako kyammanyiiko nekyatamanyiiko era kankyogere oba nzirayo okulipootinga nga 7 oba bantwala bakole ki nafuna omukisa netuuka ne mu ofiisi ya Egypt mu butono bwange ne mu bunene bwange nga bwondaba naye nali ngezaako okutaasa be batwala eruzira naye bambi ngenda okutuukayo nga baasi batwambiza twagenda nayo nze nkyama enaggulu nga ye batwalawa luzira sebo mukama wange mu busobozi bwo ne mumaanyi go abantu abo tusaba bwabaawo ekikolebwa baganje ekisigaddeyo ofiisi 2 zetulina okukubira enduulu eya regioni etwala ba DPP neyo waggulu ow'e Kampala naye nga bwotulaba wano famire z'abantu abo n'okumugamba obugambi nti omuntu oba mulesi ku poliisi tanga omukime abalala batyayo naye mu mbeera eno twafunamu okunyigirizibwa ng'abakulembeze bannaffe abamu okutwalibwa kabangali ate era ne basibwa ng'ate be bagenda okutaakiriza embeera eyali eguddewo ne kireetera naffe abamu obutasula na mayumba nga bagamba nti bw'olinnya ku poliisi kaba musipi gw'ojjamu nangatto ate nga bakyogera twakirabako kubanga kyali kyalwatu nga nawali incident webadde tibatuuseewo wabula ne basanga abantu nga wano kati oli waba ayagadde kujja n'ayoola neyekanga nga ne bodegaadi we bamutwaliddemu yenkola eyaliwo kyetukakasa obulungi bwe kubanga kwali kunoonyereza kwa poliisi oba majje agakikola mu kiseera ekyo tegakola kunoonyereza kumala wabula waliwo ebigendererwa birala oba kwerabisa ng'enjogera y'ennaku zino bwebiri era wenjogerera wano Wakiso ne Mbulika ne Katoogo abantu 9 bakyali mu kkomera
naye nga Kimbuyege be baatwala era be baateekako omusango ogwo ekyamazima si bamenyi b'amateeka babayoola buyoozi. Tusaba ensonga eyo ekwatibweko bulungi bafune obwenkanya bakomyewo balabirire famire zaabwe kubanga zituddemu ffe nga abakulembeze. Katuugo eno kitundu kyaffe Kamulamba era ku byali bisoba mu mwenda. Obuzibu bw'ekatoogo buno tubutandise leero bwatandikira ddala mu kalulu akaggwa oba mujjukira ekiwamba abantu ekyaliwo kyazingiramu omuluka guno w'ebyali ebiriranyewo Wakiso Waluga Wabulono Gonero. Kakati wazzenga okuva piriyodi eyo wajja wabeerayo ebikolwa eby'obutemu eby'amaanyi tuusa ku kino ekyasembyeyo ekyabaddemu okutta abantu 5 Balamba era netulabanga poliisi yajja babakwatibwa abanoonyerezebwako ne banoonyerezebwako abalala ne baweerezebwa ku limanda ebuzira n'ensonga ezifaanana bwezityo. Naye newankubadde poliisi yali ekoze ekyo ekitundu kyasigala kirina unrest w'amaanyi nga bawulira byanjawulo ono tebaamututte ate ono lwaki bamute ng'okwebuuza kungi nze bwe nawulira alaamu oyo ng'abantu bakuba naye tulina abakulembeze abasobola okubaako we batutuusa tugende tuddeyo kulira kye bayita community policing tuddeyo abantu bano tubasomese tubayigirize tubutwalira amateeka mu ngalo si kituufu ate nayo kiba kikoleddwa waliwo omutango olina okusasula. Nolwekyo ne tusaba tugeze abakulu bano bajje twogereko eri abatuuze bano tulambulule n'ensonga bulungi buli muntu amanye waayimiridde era kyekitisiza olukikolwa akulu babaddewo bategeezezza abantu Mr. Wankana Affairs olwokuba okuttingana kubadde kuyitiridde ensonga eno neefuuka security threat eri ebyalo byonna ebyetoloddewo okuta minisita Musabajje tuyambe alekerekeri abantu bano ensonga ezisobola okuterezebwa ziterezebwe. Abaavaayo kakalu ku bondi ya poliisi nabo bakyali kutiga buli lunaku kitaataganye n'emijaali tulabe ku baana wano abato basigala child parents oba bataata baatwalibwa ne basibibwa ate abaana ne basigala nga bahedinga amaka. Tulinga abakulembeze bwe tutuleka ne twebaka ne tutafaayo ku nsonga zifaananga bwezityo tuba tetulina kyetugambye bantu baffe twaga tuintervininge mu nsonga zino emu ku emu okulaba nga tufuna solutions eri abaana abazadde baabwe ne community yonna okulaba nga tuzza emitima gy'abantu. Ntegeezebwa buli lunaku ab'ekatoogo basula ku bunkenke bebalaba ku patro ng'ejja badduka misinde basula ku nsiko ate kati twadduse twasuze bweru. Lwekyo okugyawo unrest eyo n'okugezaako okuzza emitima gy'abantu ng'ate bwe tubayigiriza nti n'okutwalira amateeka mu ngalo si kituufu y'ensonga tukuŋŋaanyiza wano zikakasa nga tujja kufunamu ekyomugaso. Bw'otunuulira mu gavumenti abaginunula yali namba 14 kati ova ku Pulezidenti Museveni oddako General Tafiire mu bahistoriko so tulina namba 2 mu baali abava mu nsiko nga bayita inale mu buyinza sebo namba 2 tuli bamativu ofisi z'obudde n'ojja wano ekyanjawulo kyaki ekikolebwa buli omu olwekyo alipira boda basobola kulipira boda General Tafiire wojjidde wano ekatoogo eyo poliisi eyasookawo nzi nagisaba nejja ne bagijjawo ku mulembe ogutali gwange mutegedde ku gwange eyajja negenda ku gutali gwani kati nkubye ekibaluwa ekomyewo kubanga abantu baddeyo nga mukayana bwe bagenda mukomera ssebo ne bajja ne bansaba nakavubu ono waliwo ne Katambala Kawumbe oyo sebo Kawumbe wa Nuupu naye bamukwata te kansalawa kati nebagamba abali ku nsiko tubayambye tutya ne baleeta amagezi ne bagamba amagezi agasooka twagala emitingi ebyokwerinda naye ng'erimu asemberayo ddala bwe bayita owokuntikko wuuno owokuntikko ebaleetedde kubanga mwansaba ajje wano ensooka ekole ki temukirabye poliisi tekomyewo ate ng'esingako eri kubanga tuwadde abasirikale abasoba mu baaliwo sebo General bawere 10 lwaki bawera 10 RPC womuwa 8 tugenda funa ebizibu holding force bano abantu webadde nkuleeta nkulaza amakolero General mu kkubo nga tujja mu makubo amabi nga negayirira tutuuke General n'okiraba okuva ewa Lusubi okutuuka wano
tumugeddewo eddakiika eziwerako era ng'omenya ne gamunaye kati ndi bbali oyo gw'oliraanye kansala waabwe mukyala Najjuma nange bwe naaba n'akadde n'amwegattako naye ne bwe naaba sirabise 13 navaayo nga nkitegeddeko nti zaali 13 epikipiki era ndowooza njagala kwebaza omwami ono Kalyankolo w'amawulire wa Bukedde akoze kinene nnyo okutunda erinnya lyaffe mu bulungi ne mu bugi ne mu bubi kubanga buli ekibaawo akola ki alipootinga naye kyemumanyiko nti alipootinga mu bulungi temulowooza nti anaabalyamu olukwe obutambi n'abuwa poliisi oba oliawo abaali mu bikolwa ebyo ne bajja nga babeetaaga pasoni bwenna njagala kubaaniriza mujja kunsonyiwa amategeeragane buli muntu azze wano azze kuwulira bikwatagana kubanga tosuubira nti abasajja bano RPC DPC babadde bateeka okugenda eruzira bagenda gasala oba kitegeera bantu bakulu mutandikirewo nagambye okulinda bali programu negamba kulinda nabagambye nti okulira tuteekewo omusomo nabagambye obadde stedi linda mokaliba kaliwa mukube engalo muyimirire twanirize amakulu bano awo sebo yali minisita waffe Honorable Kibuule Ronald irabo Honorable Nakavubu maaso ono kaakati olukiiko luno lwayigiddwa mu bbanga lya kitundu kino nala kwebaza Honorable Kibuule Sebo Minister, Honorable Member of Parliament, yakatuuka kati tuli basanyufu okumulaba obumpimpi jeno eno jozze kaliranze mu myaka nze mu gwokutaano nga 25 ndezi myaka 58 mu baana bano lwaki nabayise batabanyi bange mulimu ab'e19 mulimu ab'e17 n'ab'e18 naye nze ng'omukulembeze mu lukago saagala bawayiriza buli omu yalina ensonga ye bano abalimi banyaanya omulala bamujja mu saaluuni we nalabira ekizibu kwolwo owa saaluuni bamubuuza nti bano bantu bo ne gwatuuziza katebe amusala enviiri yamwegaana enviiri naye ekyo nakirabako kuba ndi mukulu ku mulinde gw'obote tu abantu beegaananga bannaabwe naye kensembezaayo era nkaddamu abasajja bano mbawengayo olunaku bagende batulise ku maki kubanga olwo bagatulisa mulimu abakadde wano abaabuuka ebyalo 3 abaali omu myaka gye 84 abaawulira ku bazuka n'abaawulira ku lw'79 ku sabasaba baga nti ate kizeemu ekatongo eddakiika wakati w'5 n'omusanvu nga gatokota buki era kawunta ebinze yaako koolusimanyi bagikola batya kuba amataali yekalakaasa amataali akudde ejjinja ako konna gafiira ki
Mubakubireko mu ngalo. Sebo bakimba bageza kikeezo. Nina olunaku olumu nafuna ekizibu. Wano nga musiraamu. Haji Isa Ssebunya Kiwe. Ekiyagi yopistima. Naye alala nyini famire eyo bamuyita ambasada Moses Ssebunya Kiwe. Nito kwanga omumaika akatuba. Yaŋŋamba tonzita ye akazi gwe mugenyi omukulu ali ku mukolo guno. Naye wano waliwo omutaka muwadde dakiika 2. Era omukrisitesi w'omukolo guno webazizza olw'okunonda mubalaba Lawrence olw'ebigambo ebyo byakozesezza. Kuba omukulu ateeka okuba nga alina gy'alaga obudde bantegeeza nti buweddeyo bonakavubu jangu otuuse message oitere kansooke mbera nehonayo RPC jangu yanjule boyisena kwanjula bwanjuzi kati nziruka neyandizanyo internal affairs bamemba ba parliament abali wano abakulembeze b'ekyalo. Nakibagambye nga tutaliko olukuŋŋaana luno. Nakibagambye ffe tuli bannakatoogo mwe tuwangaalira mwe tuzaaliddwa mwe tukolagaalaga omukolo. Naye mu kiseera kino kkiriza abantu kabafunemu kapuleeti katono nnyo munyamasaka ali wano katuweeyo oluyimba lujja oluyimba luno lindamu katuyitege ekisooka nsinga omukisa General Kayindo Tafiire mukwano gwange ati taata wange nga wabaka twagala gwe kibuule beekamu twagala gwe kibuule Bana basite ndiyo ndiyo Okuba kupira bano baliyo Batwala minisita bakakimana ndiyo Joke kutwale ndiyo ndiyo A business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites, we introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment,
overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. Ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you